ng'ozze kulaba kunze bulwadde neyanza nnyo neyanziye. Kusooka kwa byonna neebaza Katonda atuusiza ku lunaku luno. Neebaza Katonda eyankulemberamu okuva lwe nalwala, naye ssebo Ssekiboobo saalwala lumbe lwa kyejjira era saagwa ku akisidenti mu nguudo, seera saawakula lutalo ku muntu yenna ne tulwanagana. Kyandibanga n'abalogo be bagamba ekyagwe tebaabiriimu era. Weewaawo buli nsonga tukkiriza nti Mukama yayagadde, naye era Mukama ye wuuyo agaana emize era yateekawa amateeka 10 nti kino tokikolanga, kino tokikolanga, kino tokikolanga. Naye Ssekiboobo nagwa mu batemu ate bansanga ku mulimu w'enkolera bwennyini mu Bannayuganda, kubanga twawandiika constitution mu mwaka gwa 1995 era bw'ogenda okugisoma ennyanjulira eraga nti twagiwandiikira mu kutya n'okwekengeera, kubanga eyalumwa ku musota ne waalaba omunya adduka. Twali tubadde ne zi gavumenti nga zimaze okutukolako ebisobyo bingi. Abantu ba Uganda ne bagenda okuwandika constitution nga buli kimu bakisimbako essira okwewala ebizibu. Ye ate era ne munaffe Mwami Museveni yalinga agamba nti ekimu ku byamuleeta kwe kutereeza ebisobyo ebyakolebwa abatusooka. Abantu bwe baali bakola constitution ne bagamba titwafugwako kuba taasoma. Omuntu ne bamugamba nti foreign exchange atutawaanya, n'agamba mumuleete wano atulabe. Kaakati ne tugamba nti tawezeza siniya ya 6 talitufuga. Naye nti bannaye kyangu nnyo nno omwana omuto atanafuna na maka okukwatagana ne bato banne ne bajja beteeka mu buyinza n'atufuga. Naga nti kiwandiikemu awo nti atanaweza myaka 35 tafugenga Uganda. Aba ne baga naye bannange waliwo abakulembeze abalemerako. Ne bagamba nti okateekewo n'odibulok. Omuntu yenna kaabe mulungi atya bw'anaabanga atutte bwa pulezidenti anaamalanga ebisanja 2 eby'emyaka 5. Aye ne tugamba nti era tetusaze bubi. Olaba Amerika ku bunene bwayo era naye asinza ofuga afuga ebisanja 2 ate ng'ebyayo bya myaka 4. Era ne baga nti ekyo tekimala. Kisobola ofunanga omusajja omukadde nga takyasobola nakweweereza, ne wabaawo abakujjukujju ne bamuteeka mu ntebe bo nga be bafuga nga bwe kyali e Malawi. Nti baatuuka okuggyako pulezidenti bamugamba erinnya ly'ogwani nga ne bazuula nti takyajjukira linnya lye, takyajjukira nti yaliko pulezidenti, takyejjukira nga yawutta. Nange ekyo ne bakiteekamu. Tebagamba nti omuntu alina emyaka 75 taafuge. Bagamba nti awezezza 75 teyeesimbawo. Kale bw'oba wagenda mu buyinza ng'oli wa 75 kitegeeza gwoba weesimbawo. N'oweza emyaka 80 ng'oli mu bukulembeze. Baagaana omuntu asusiza emyaka 75 nti teyeesimbawo. Tebagamba nti awezezza emyaka 75 tafuga.
yete yesimbawo kale gwe baba bakulonda ng'oli wa 7 okwezi 7 ng'okyafumbye tebuliiko kkomo genda kuba chairman we Rosi 5 entunga mwongere tebuliiko kkomo naye obwa president bwo buliko ki kubanga obwa president buliko chapter number mu constitution era president basoma emirimu gyesebo Ssekiboobo yabeera president w'eggwanga era nga ye head of state nga ye commander in chief era nga ye chief executive w'eggwanga ye fountain of honor okutegeera kwonna kukoma ku ye kyasembayo okutegeera kyekiba ekituufu kyova olaba ebitongole byombi gavumenti erina amasiga 3 ekyexecutive ekibeeramu ye ne cabinet n'abakozi ba gavumenti betulaba eno yakikulira ekya palamenti kyetongodde ku ye si kyakikulira naye yakulembera omukolo ogw'okulonda akikulira mulaba nga tulonda sipiika ya mukwasi n'amateeka gonna ge tukola mu palamenti gagenda yagasaako omukono fene bwe tugakola mu palamenti n'agana okugasaako omukono tegafuuka mateeka abalamuzi basala emisango naye bwe bakusalira ogw'okufa alina obuyinza obugaana okutta oba bulagira ofiirewo okuba yasayiningira nibawanika kalabba kati mu kifo ky'okusibula n'agamba tebajjawo ekisanja okukomolya ebisanja saaliyo naye abaka baliyoko olumu lwatunyumba mu bukadde 5 gwali mungi Ssekiboobo mu myaka egyo ne bakyusa constitution mu constitution nemusigalamu akawaayiro kamu kokka akaali kakugira kek'emyaka 75 era mukama wange kekanemaza kekantuusiza ku bulwadde ogyondabe abantu b'emikono eno nga tebeesazeemu baŋŋamba nti genda ogambe mu palamenti tife tuganye ekkomo ku myaka lisigalewo era nange bwe natuuka eyo nempogala nnyo nti baŋŋambye enkalu bwe zaaziyinda palamenti nezimbwa amagye kuba ate nabo gakulemberwa pulezidenti nga commander in chief begayingira mu palamenti mukama wange batukuba naye simanyi lwaki nze Nambooze ne Zaake Butebe yefe be basinga okukuba ennyo era fembi tuwonedde mu Amerika bakuba abalala bangi naye fe ababiri twasimbayo ekitooke nze sebo mwebambenyera enkizi njagala kukulopera sajjawo wa Kabaka Mwami Henry Mukasa Bakireke Ssaabasajja gwe yakkiriza ankuume okubeera n'omukazi amenyesa omugongo maama wawaka nga amenyesa omugongo nga tasobola wadde okweyambaza engoye Ssekiboobo bw'ozze wano nensanyuka nnyo nenjagala nfukamireko ku ttaka naye olabye nti yanjoddewo kakati naataawo kwe kuwona naye emyaka 5 nga sobola fukamira era kyenasooka okukola kwe kwewala emikolo gy'embuga ke kabonero akalaga nti omubaka amaka gano mawulize ebinnamulondo
ku ssaawa zino tetwali badde wano naye tuwulidde nga tuteekeddwa maama ono tubadde tukyalina wansi eyo nga simanyi nti ndibeerako n'omutongole nga muweereza omulungi nambeemu okuwulira Namulondo bw'abeera mu paalimenti bw'otayogera ku kyakabaka ng'okinyigiriza akiri yeekandaga obubenje obwamutuusibwako obwo bwali bwa nsonga ya Buganda ng'ebintu ebinyigiriza Buganda awulira tasobola kutayogera tasobola kuteekandagga era twagala okugamba ku gavumenti yaffe bukulembera bantu kubanga nze siri munnabyabufuzi naye tekingana bigoberera nabimanya nakubitegeera tuwulirize abantu eddoboozi kubanga eddoboozi oli n'omuleka n'ayogera talina kyagenda kukosa okusinga n'okuba omuntu wa Katonda w'omugaso mu ssaza lyaffe ey'Ekyaggwe n'omutuusa ku mbeera eno era nga bannakyaggwe tetuli basanyufu kukuba ababaka baffe batwogerera kubanga ababaka batumwa abantu omubaka wagamba omuntu nti nze abantu baŋŋamba ntambudde ne baba ne sente mugende mutambule abantu munoonye ebirowoozo ne batambula mu bantu ne bagamba kino tetukyagala najja nakipresentinga mu parliament eyo emirembe gino gitusolooza nti tusomye nnyo naye mu kumusasula n'omukuba olw'okuba abantu bagambye ffe ng'ekisaza ly'Ekyaggwe tetusobola kukikkiriza tetukiwagira bantu baleke baweeyo endowooza yaabwe kubanga bo bakola ki bwe balowooza so embeera eyo twagala kusaasira kubanga obuvune bwakutuusibwako ku baffe wali toteesa byamakaago olina amakaago wagazimba dda wali oteesiza nsi yo wali oteesiza kitundu kyo wali oteesiza Buganda yo tolina musango gwakola ki yo nsonga lwaki Katonda yakiraba nga tolina musango n'akujjanjaba ekyamazima honorable onyirira si buli mulwadde asuuka nti anyirira nga honorable Nambooze saagala nakugamba nti webale gendako Bulaaya kujjanja naye owulira oweesa ekitiibwa emubaka waffe gwe tulina w'Ekyaggwe si buli musajja nti ajjanjaba mukyala we njala okwebaza mu ngeri y'enjawulo abazadde bakuba n'abaana be beezaalidde omusajja nakka ku mukyala we n'amusala omutwe n'amutta olw'obusonga obutaliimu njagala kwebaza nnyo mwami Bakireke webale nnyo ab'emmamba bazaala abantu ab'ensonga kubanga gwe kati okutta ebendera y'emmamba otuweesezza ekitiibwa webale nnyo webale gamba baami mu nsi tulina okugumiikiriza omwami omukyala okulwala emyaka 5 tekikuggisaawo mukyala wo yonoonyaki lwaki otangatanga ng'ofunye omukyala ow'ensonga omukyala ayogera ne bawulira njagala kutuma maama nakamala kati emyaka 3 giweze naye buli mukulembeze ali mu ssaza ly'Ekyaggwe namuwulira nali mumugoberera byobufuzi binyumira nnyo era nali mbeera nnyo ku budaala nakugobereranga nako ku budaala ng'ava ekisoga n'enzija wane seeta muvuganya ne honorable omukyala RDC nga nyumirwa Mboozi eyo yokka nga nzija ne mwami Wiliba omwami Ssekajjo oyo yansikasika ennyo binyumirwa nnyo naye kati yalikooba kabaka yamusika naye yakuloopera kubanga gwe nakazadde abakulembeze baffe abamu ab'oku ntikko baseesetuse nnyo okutuukiriza ebiragiro bya kabaka okyogeddeko boogera nnyo tuwagira obwakabaka era tubwagala naye baseesetuse nnyo njagala okwebaza abaana bano bakansala bava wano naddala aba disitulikiti y'e Mukono abaana abo balungi ffe tulina essuubi nti olw'okuba baana bato bajja tutuyamba okutwala obukulembeze obunaatuyamba mu maaso ntera nnyo bajjukiza nti bannabyabufuzi muli bakalulu ate abaami ba kabaka we tusituka ne tugamba nti oyo alimba abeera ku budaala ng'atulimba mumwetegereze batuwuliriza nnyo naye abakulembeze b'e Mukono wano njagala kubakuloopera essaza